ate neyo yonna tokkirizibwa gituulamu yonna tukuwaako omutto mumoro gye wagula milioni 5 tokkirizibwa gituulamu yonna tosobola kusimbula kajjansi ng'otudde mu maaso n'otuuka ebwebajja n'otuulamu emabega ne bavuga ne batuukako mu maaso wali n'otuula mu bbuutu emmoloka eyo yonna ogituulamu omutto gutya n'ennyumba ey'ebisenge 20 osula mu kimu ku mufaliso gutya ate era sirabangayo omufaliso gwenkana nnyumba wakigenderedde ogula akafaliso nga ku nnyumba eyo yonna bakwawulako inchi 8 osula kantu kale kagulumivu naye era ogalabira sayidi embwete okimanyi nti bugenda okukyanga webasawo okawe webaze kubanga bwona abikkulirwa ojja kukitegeera nti obulamu bwoggwe Katonda yabukola nga teweetaaga bingi essaati n'empale osobola kwambala kimu omulundi gumu okujja kungoleka ekikyamu bw'oyambala essaati n'oyambala empale n'okuba ekikalu tewali amanyi nezolesemu drop era sisuubira nti kiba nnomo kati okutuvaamu n'ogenda mu moroka n'okyusa n'okomawo era akulabaga twasabye n'omusajja naye alinga omulalu naye eddalu balyogerera ku bintu byo kubanga bakutegeeza nti you only need so much kati lwaki Katonda asobola okugaggawaza ennyo omuntu amuwa obusobozi okuyamba banne sente ewooma ng'ogirya naye sente ewooma nnyo ng'ogigaba nsaba Katonda akukkirize mu bulamu bwo otuukeko ku level ewulira nga boogera nti omukadde waawali talina kyakulya n'ogenda n'omukolera shopping n'obiteekawo awo owulire bwe kiwulikika bameka abagamba nti Mukama bw'anangaggawaza nja kukikola ekyo Mukama akugaggawaze obeeko b'oyamba kanziremu era tetuli mu kusabira bugagga oyongere okulya ebingi obulamu tebukkuta kizuule leero obulamu tebukkuta nze bwe nategeerera nti obulamu tebukkuta bwe nalyanga emmere mu kisenyi nga nkyasoma baatuwanga emmere nnyingi ng'osasudde 2,000 Katonda bwe yalinga angezesaamu nampa obusente obutonotono nendyako ku mmere esukka 5,000 ate baleeta ntono nanyiiga mbadde mmanyiko ensasudde nnyingi bagenda kuleeta nnyingi teriyo woteri ya bbeeyi egaba mmere yaddimbuka eyo ey'okuteekamu seppiki baba bagamba nti obulamu tebukkuta wadde sente ozifunye bakuleetera akantu bwe kati ne bateekako kakando n'ekifi ekiringa ekibisibisi bakiyita sushi bakwata empuuta ne bagiwala katako ebyawaggulu ne babidizayiningisa essowaani ne baga nti lanchi ya 24,000 bwe batazoogera na mu $9 n'ogera nti bagenda kuleeta ntamu ya buugi wano n'aleeta akakopo ka caayi ng'olugalo teruyitamu bakutegeeza nti obulamu tebukkuta omuntu takkuta teriyo lwogenda kukkuta nze okubuulira baleeta akakopo nga bakakasanga tekayitamu lugalo si byakukwata kikopo okinyweze owulire sente zo kaba bwe kati onywa emimireegi fe abaamanyira okunywa kawedde akabirika kano baakakolanga ebbumba lingi wansi kazitowe bw'okakwata olowooza nti amata mangi sayansi ali mu nkola yaako wansi bbumba naye eyo njiri baba bagamba nti obwange tegeera obulamu tebukkuta togenda gaba ng'olina bingi kyemanyiize okugaba kati ng'olina bitono yamba atalina okyemanyiize obugagga Katonda abugaba kuyamba bantu eyo enjiri nnungi nnyo obugagga Katonda abukuwa kuyamba bantu ate bwe batansiima be bamanyi naye omuntu tajja kunfiira mu ngalo wulira bw'oba toyagala kunsiima gw'omanyi kasita nkujjanjaba n'owona n'ofuna n'agananvuma genda ng'olimu agavuma naye tofudde gwe waliisa n'atasiima yamanyi naye teyafa kasita nakuwonya okufa kale wulira ne bw'oba wali mu bizibu bingi kasita nabeerawo oba tonsiima lekayo naye njagala nkutereeze nnyo ofune n'aganvuma tokkiriza muntu kubabeeramu awo nga talina kyakulya muliise afune agavuma tokkiriza muntu babeeramu awo nga talina kyakwambala mukimuwe ebisigadde yamanyi twatandika ddi n'okubuuza abantu osabirawa nga tetunnakuyamba osabirawa bw'oba toli weewaffe kigiramukko oli waawa twali eyiga nga ne tulaba bajja ti abeebikkiridde banonye emmere nga tewali ababuuza nti Mukama yeebazibwe giddemu olaba olina ekintu kyolina okubikkulirwa nti abantu bonna bantu olaba enjala nga bwekuluma bweruma omusamize enjala nga bweruma pasita bweruma omusamize bw'ajja mu maaso gosooka kumuliisa olyoka omubuuzi gy'asabira
amala kukkuta ate kibuze nga bayiza bwe nti owaayi mukama yeebazibwa nti bweza bwa mukasa bweza bwa mukasa omuganda nti obaaba eyo gy'oli gyendi kubanga ne bwe bweyagala mubuulira njiri kulokoka onaagimubuulira afudde sooka omutaasa aleme kufa. Operation eno tokkirizibwa kutubonaaboneramu, tujja kukyamula. Tokkirizibwa, tujja kunoonya engeri. Bw'aba ayagala kyakulya mu kimuwe, ebisigadde tujja byogerako edda, tojja tubeeramu wano naye ng'olina ekikuta. Maama, eyo ye kkanisa eri successful. Ne bwe mba muli bataano naye nga buli omu ayamba munne. Omanyi Bayibuli bwesomesa mu bikolwa by'abatume nti mu bbo temwalimu yeetaaga. Omanyi lwaki? Abantu baatandika okutunda ebyabwe nga bagatta ssente babeere n'akawunti emu. Ebintu ebyali bitundibwa mu bikolwa by'abatume tezaali ssente za church. Abantu baatundanga ebyabwe nga bagatta ssente zaabwe babeere n'akawunti emu. Ng'oli bw'akaaba nga talina ssente bakwata kuzina ezaawamu ye church ebikolwa by'abatume the book of Acts tebaalina buli omu ng'alina ekikye. Buli eyafunanga kyafunye nga kiba kya munne. Bayibuli bwemala newandiika olunyiriri nti bwe baabakeberanga mu bbo temulimu yeetaaga, si kubanga ebintu byavanga mu ggulu naye baalina endowooza egamba tosobola kubeera wano ng'okaaba nga nze nseka, nja kukuwa ebyange osanyuke. Kati eyo enjiri mbi era nino gibulira emyaka nga 40 lwakubanza sirina operation yakaddiwa nga mbabuulira njiri sikirowooza ngenda kubaako we mbatuusa mu malembate kuba mba temwawulira bansooka temuyinza kukyukira ku nze kikakasi temusobola muwulidde ababuulizi bangi era ninawe ngenda okutuuka ngende nnime manye nti sikisobola kaddiwa nga mbabuulira njiri muli bagumu. Silivia yampadde ebyange amani neyanziza naye lwaki enjiri eno yakubuulira nnyo kubanga n'omwana wa kitaawo abaawo nga yeetaaga naye nga tojja mmuwa. Omwana wa kitaawo kansooke muleke, omwana gw'ozaala abeera mu nsi ng'abonaabona ng'olina obusobozi obumutaasa n'ogaana bugaanyi. Bwe twatandika okwogera nti ffe yingini kati osobola okugenda n'olya enkoko ng'ewaka balidde entula n'okomawo ne weebejjagala ne bawulira ng'eringa ennyama ate n'obijjamu busungu awo. Naye omuntu asobola okudda ewaka nga yalidde kirala n'abeewuwe nga baalidde kirala muzibu omubuulira enjiri aleete ssente tuyambe abaana b'embaale. Ekintu ekyakwata Uganda kambabuulira amazima tekiri mu gavumenti eri waggulu, kiri eno wansi. Nze ndi mu babuulira ne bwe mukwata omuntu omupya leero ne mumuteeka mu ofiisi Museveni mwali naye nga tukyalowooza nga bwe tulowooza abalungi abaagalwa Uganda egenda sigala kyekimu. Kankubuulira onyiige lumu kubanga mwe mwakyawa omuntu ogwo mugamba bwagenda mujja kutereera temufaayo kakkana omutima. Naye nze mbuuza okukwata kasasiro ng'oli mu takisi olidde ebiveera n'ofulumya n'okasuka ebweru ebiveera ne biwera emyala ne gizibikira. Omwami oli gwe mwakyawa mumukyawe nze sibalinaako buzibu kuba tansasulangako mu campaigningira kati gwe sigaze endowoozayo. Naye omwami oli gwe wakyawa singa atambula leero n'agenda naye ng'Isaac akyasuula kasasiro ku kkubo, Isaac akyakyawa baabeera nabo, Isaac akyatambula nga bw'atambula bamuwa ssente z'oluguudo n'agulamu benzi nga Isaac yasigaddeyo. Kati oli gwe mwagala okukyusa ne mumukyusa, enjawulo mujja kulaba nga ntono era mujja kusigala mukaaba. Omutuufu ogw'okukyusa yenze naawe omutuufu. Maama mawulire mabi nnyo naye nkwegayiridde ogawulire. Omutuufu ogw'okukyusa yenze naawe. Nze naawe bwe tunaakyuka olwo tunaayomba ebirala naye nze naawe tusooke tukyuke. Ng'eriyo famire y'omuntu gye twagala okudduukirira naye nga nannyiniyo alina obusobozi obubataasa yagaana bugaanyi. Ne baga nti oyo muganda wa gundi nti oba olimba nti mazima muganda we wa musaayi, muganda we yennyini, muganda we yali mu kufiira mu nnyumba. Baana ba kitaawe lwaki tabayamba? Baayawukanira ku lumbe, baayawukanira mu kumanyagana. Omuntu wone bwakuvuma togaananga okumuwa amazzi ng'ennyonta emuluma. Omuntu wone bwakuvuma ne bwaba byakuvumye bikulumye nnyo bwadda wali wansi n'omulabanga alumu enjala muweereze ekyokulya amale kulya tulyoke tuyombe. Eryo tteeka lya bulamu. Oli muntu wange siina bwenkuta kansooke nkuwa ekyokulya mmale nkulangire ne bwonnangira naye nga mmaze okukkuta
onangira bya butaliyo nze kansooke ndiye okulangira sifaayo kansooke nzikute naye tubeera tutya mu famire zaffe nga mulimu abantu abalina obwetavu nga tubatunulira nga abatabalaba. Nze ndaba nga kyangu nnyo okukyusa ekintu ekyo ate tugenda kikyusa. Ne tubeera wano nga kyaki ne tukuba engalo ne tuzina amazina ne tuddamu amiina naye ng'eri mu community eriyo abantu abalina obwetavu nga twefuula abatabalaba. Ekireeta okuba ab'amaanyi wano kuzimba kizimbe kino ne kyambuka waggulu oba kuteekawo kakiriniki wali akajjanjabira abantu obwereere. Mugezeeko okulaba saayansi ono bwakola. Kati bwe twenyizeemu ne twefuutiika tetutudde. Kati awo oli totudde oyimiridde wadde weefuutiise. Ebbugumu bwe lineeyongera nga bateekako kino kifaananyi kinene oba ng'okwata empapula za Bayibuli nga weewujja. Tetutambudde. Is it an emergency? Bwe tusukka nga tutuula eri mu compound nga bwe batuddeyo. Naye lwaki tetutandika akakiriniki wali ng'omuntu bw'ajjanjabwa bwereere? Ne bamukebera ne bamuzuulamu obulwadde ne babujjanjaba ne buwona n'atambula n'agenda eka nga tewali amubuuziza ddiini ye. Ow'amaanyi ennyo akoze omulimu ogw'amaanyi yaliwa. Eyasitula ekizimbe ne kyongera okwambuka oba eyakolayo ekintu ekiyamba omwavu atalina. Nze ndaba ng'oli ayambye banne yasinga. Mukama akikubikulire kye ŋŋamba. Kati awo wooli awo Mukama akikubikulire ku kaduuka ako lwaki toteekawo oko ekintu eky'obwereere. Tosobola kubanga buli kaseera bakuwa ssente zokka. Lwaki toteekawo akantu otunda byakulya? Lwaki tofunamu obwokulya obw'obwereere? Kale amazzi Sirivia bamugamba nti yaba atandika ddera ali wali wabweru yabitabula n'ogamba nti gino emigaati jjo wiiki eno emigaati wiiki eno nedda kyango kirowoolezaamu mu ngoye ez'osuubula lwaki tojjaamukka engoye gwe noonya engeri naye munda muggo otandika okukirowooza nti engeri yokka gye twambaza abatalina kyakwambala tulina okwogera n'abalina ebyokwambala ebingi babikwate bayambe bali abatalina. Kiwedde. Sayansi waakyo taliiwo. Kikoze kitya? Obanga Eriya nnabbi omulamba yeetaagako nnamwandu okumuliisa, waliwo abantu abali mu bulamu bwo nga nabo beetaaga okubakwatako ku mukono. Kano kawandiike. Burdens are easy to carry in the company of helpers. Emigugu myangu okwetikka nga weetooloddwa abakuyambako. Era nno kankubulire obulamu butukalubirira emirundi mingi kubanga tetulina atuyambako. Wakigenderedde nti obulamu bw'omuntu okuzitowa ne buzitowa proper. Obulamu omuntu ne mumuzitowerera obulungi. Temumuzitowerera lwakubanga ebizibu ebimubaddeko by'amaanyi nnyo. Obulamu buzitowa lwakubanga ebizibu ebikubaddeko tolina kuyambako. Wali onoonyezaako emitwalo 10 ne gikubula? Wali obaddeko mu stage y'obulamu eyo ng'onoonye 10 nnyingi, emitwalo 5 nakati gikyali mingi? Nakati gikyali mingi? Biikira Mariya nnyo. Omutwalo n'onoonya omutwalo. Omanyi lwaki ssente ezo nnyingi? Era bwe tuzoogera owulira nga nnyingi oba omuntu awulira nga nnyingi talina bamuyambako. Obukadde 10 butono bw'oba olina abantu 10 abakuwa kakadde. Ani ategedde kye ŋŋamba? Miliyoni 10 ntono bw'oba olina abantu 2 abakuba miliyoni 5. Kitegeeza obulamu bukaluba lwakubanga toyina bakuyambako. Mukama akuyambe gw'alina obusobozi yamba kwatalina. Ate era naawe bw'onaaba otambuza olugendo lw'obulamu Mukama akuwa abakuyambako. Teriiyo kintu kizibu ng'olina abakuyambako. Kati bino bye tuli mu kwogera ku baana ne famire zaabwe kankubuulire abantu bonna mu Uganda abalina obusobozi bwe bamala ne bagolokoka okuyambako famire ezo zijja kuwulira ng'omugugu mwangu. Kubanga bannanga okufiirwa kwakula ngeri. Okufiirwa kuluma omwavu nga bwe kuluma omugagga, naye okufiirwa kw'omwavu kwongeramu obulumi obulala. Okubanga gwe okaaba bwe weewoola ezinaamunonayo. Bannanga obulumi busukka. Wadde n'omugagga alumwa naye njagala mutunuulire omuntu ali mu mbeera nga talina amuyambako. Nga oli wano omwana we ali kapu kyolwa naye tolina ssente zikujja wano kugenda kulaba mwana wo. Ekale okubanga omwana yalwadde Mukama yataasizza owwo teyagenze naye nga mu ddwaliro gyali akasente ke wagenda nako ng'ogenda omulaba kati kaweddewo. Katoyina gwe okubira simu. Teebereza mu bwe kibeera omuntu okutambuza obulamu nga talina amuyambako. Nze naawe kyenva negayira Katonda atuyambe tutambule mu nsi nga tuyambako. Yambako. Eyeetaaga 5 tumuweeyo omutwalo. Mukama ajja mmuweena kubanga n'abalala gye bali. Naye yeetaaga 5 muweeyo omutwalo.
nze siyinza kuviirako awo bw'okaabira mu maaso gange nga weetaga emitwalo 5 nga nina 2,000 oli okwatako 1,000 ofuna airtime anaakubira abalala 1,000 lwange dusigaza nenkuwa 1,000 lwa airtime naye tosobola kugenda n'ova mu maaso gange bwotyo. Twali wano ku Lwokuna omusajja najja wano n'atukubiramu omulanga nga tuli mu service, mulwadde yalwala ekyenda kyavaayo yajja mu service n'atuula naye ng'omulaba era tateredde ng'alina obulumi mulwadde omusajja watuukireho kukaaba abooluganda nga n'okutambula asimba ekigere kimu n'alyoka anoonya ekirala mulwadde. Twali tumaliriza service twogedde biwanvu tuwanvu ye tugenda kusaba zino esaala empanvu naga nti abaaye nga temunnaba kusaba mulinga abatategedde nti wano waliwo omulwadde nze nzize mu ntaase. Bw'aba ayagala ssente nnyingi nga tetuzirina n'etaano tetugirina kwata etaano waakiri ginakutambuza okuva wano paka ewali omulala alina obuyambi naye omuntu tavanga mu maaso go nga otunuulidde mutunuulire bwoti nga atalina kyosobola kukola. Amazima gali nti ekyokukola okirina. Yogera nange nti ekyokukola nkirina nze ate tuteekeddwa okukikola. Waliwo alina kyayitamu naye kigenda kutuyamba nnyo oba kigenda kale kuyamba ye kigenda mwanguyiza obulamu muyambako. Ng'olina ky'oyitamu olina gy'olaga olina emigugu gino gyonna ogyetisse olugendo luzitowa migugu bannanga obulamu bunyuma naye bukyuka bizibu. Kitwala akasimu kamu okukyusa olunaku lwaleero ne lwonooneka n'otayagala nalujjukira. Kitwala akasimu aka era ndowooza mu bye weebaliza Katonda buli lunaku mwebaza okutaasa emitawaana. Teweetaaga mingi okutawaana, weetaaga akasimu kamu olunaku luno ne luziba. Tolaba nti ebweru omusana gwaka akasimu kamu kazibya obudde obwo n'emmotoka n'ogyerabira mu parking n'otambuza ebigere bakujjukiza otuuka wansi ku ntebe road nti wazze n'emmotoka. Kitwala essimu emu bweti. Buli muntu yenna alina kyayitamu obulamu bwe bwandibadde bweyagala naye obulamu butawaana migugu. Baako gw'oyambako omugugu ogumu ogumuggyeko ng'osobola okusasula school fees z'omwana emitwalo 25. Lwaki omuntu oyo tomuggyako omwana omu emitwalo 25 oginywamu caayi 25? N'omugamba nti akakana kandikere. Omukyala yajja wano kuwa bujulizi, omusajja n'amulengera nga ali Bungereza n'asindika wano message nti bampe ku nnamba y'omukyala. Enamba nenginoonya wano nengimuweereza. Ono yajja wano gwe baalaba n'abaana be yajja nabo wano oba mumujjukira. Yajja n'abaana ondaga ono yakwata kamera ono yakola ati ono yakola ati wano. Musajja ali Bungereza inaga nti njagala okuweererayo omwana we omu nga ye ne mu video mwana amujjukira. Nenkwata ennamba wano saagala kubyeyingizaamu abantu bagamba nti gundi yalya ssente. Mumanyi okuliisa abantu nti gundi yalya. Nze we bangambira nti baagala kukuyambako ndeeta ggwe ennamba mpaayo yiyo. Gino emyaka tebagiwaayiriza. Abwe mutandika okumpaayiriza kati ndifa mumpaayiriza bimeka. Nga nkwata kanamba nga nkawaayo. Omukyala yali mulumbe bagenze kuziika balina abafiirwa. Eyo gye yali eyo akasimu gye kaavugira kava Bungereza. Mbu n'asooka n'abavaamu kaabaziisi nadde emmanga eri ku kibanja gye kikoma n'akuba enduulu n'amala n'akoma wano ayina ekyamagero mu kikapu bagenda kuweerera omwana. Owulira essanyu omuntu lyabeera nalyo ng'omuwadde lye lizaala omukisa mu bulamu bwo eryo. Kati nziramu era nti obulamu bw'omuntu buzitowa migugu. Lwaki tetumuyambako? Gwe ssaawa eno oyinza okuba tokiwulira naye nze nkakasa nti obulamu bwo gye buvuddeyo kubanga abantu bakutte ku mukono. Bameka baga nti nze nina abankwata ku mukono. Kati ekibuuzo ekyokubiri bameka nga bagamba nti nange nina benkutte ku mukono. Ayayaya Mukama nga mulungi. Ekintu nga mwakiyiga nnyo bannange ne bwe twatula ekisa ne mugenda eka. Kawandike watu kawandiise burdens are easy to carry in the company of helpers. Emigugu myangu nnyo okusitula ng'olina abakuyambako. Akanyiriri kali akagambye mbu newankubadde nga ntambulira mu kiwonvu ekyekisikiriza ekyolumbe waliwo omuntu alina ekintu kyayitamu kati ng'awulira nga awulira afa. Oyo manye kiyinza okukyusa obulamu bwe Katonda kumusindikira bamuyambako. Olwaleero wadde Mukama musaba abakusindikire naye okusinga byonna nkusaba asindike ggwe ogende oyambeko. Njogedde bubi? Bano be bantu abakwetaaga. Number 1 abali mu nnaku nga bakaaba bakwetaaga. Baruumi 12:15 Bayibuli erina ebintu byeyogereyo. Abantu bonna abali mu kukaaba abali mu nnaku bakwetaaga. 12:15 Baruumi 15.
musanyukirenga wamu n'abo abasanyuka. Ngambira neiba nti sanyuka n'abo abasanyuka. Kati eryo lyetteeka erisooka. Buli w'osanze abasanyuka kola otya? Noonya engeri. Totta bintu by'abantu. Kasita osanga abasanyuka kola otya? Akokubiri kagamba mukaabirenga wamu n'abo abakaaba. Akokubiri kagamba nti mukaabenga n'abo. Now you must pay attention nti Bible tegamba nti musirisa abakaaba. Egamba mukole mutya? Waliwo omuntu abanga alina kyayitamu ng'okumugamba okusirika omala budde. Era ndowooza neno mu kanisa twakirina. Naddala ffe abalokole twagambanga abantu nti tosobola kukaaba bw'otyo. Kukaabye ennyo. Olinga atakkiriza nti tulizuukira. Ebyo byangu nnyo okwogera nga si gwafiiriddwa. Nakigenderera mu bafiirwa teriyo muntu ayanguyirwa kusirisa bantu nga atali wa Luganda. Kamusirike namuhandu sirika. Bamulekwa musirike. Musirika gundi musirike. Abantu bafa bulijjo sirika. Olaba bw'obanga tebikwatako kyangu nnyo gumya omuntu. Gundi kuguma kuba kuguma. Fiirwa kuba kufiirwa. Mugume ayogera bw'atyo ng'atambula agenda ku ntamu ya buugi guma sirika. Olaba omuntu bw'obanga si gwakirimu is a work. Sirika abantu bafa bulijjo nange nafiirwa taata nga ndi wa myaka 3. Era gwe tewalina kaaba kati ku myaka 3 wali omutegeddekoye. Bayibuli egamba kaaba n'abakaaba tegamba basirisa. Egamba kaaba nabo. Kitegeeza ki? Ovaayo no waggulu gy'obadde mu ssanyu lyo ly'otambuliramu n'ojja ku level yaabwe ey'okunakuwala. N'owangaala nabo nga mukyali awo bajja kuwona kiveeko. Tosirisa beera mu muddu gye balimu. Owulidde nga njogera? Naye bino byonna byogera byangu. Kati waliwo agamba bw'oba wafiiriddwa omwana mu kabenje ng'olina abaana 3 kati osigazaawo 2. Abaana obalabanga amagi ga nkoko. Nti obadde olina amagi 3 kati erimu ligudde. Era ffe abalina amasimu ne akawunti za social media twegendereze nnyo nga twogera. Tumanyi okwogera ebintu ebikosa abantu naye nga togenderedde. Kubanga kiba kyangu okuyimirira eno kati nono ku kituuti wendirenga nti Katonda yatwala, Katonda yaleeta, kikwanguyira nnyo okugira sambala kubanga toyinaamu wuwo. Katonda yajjawo era yaleeta. Ajja kuleeta nga bwe yatutte. Tubeere wano mu Sunday school owulire katabani wakakuba mulanga oyita awo ng'olinga ali ku highway. Bakwatidde ku mwana. Teebereza omukazi eyasiibudde omwana we ku makyanga agenze mu ttuwa. Ekifaananyi okifunye kati kyowulidde mu mwoyo gwekyo Bayibuli kyegamba onakuwale n'abanakuwala. Toddamu gamba bantu kuguma ng'okutte mu kiwato booti. Naffe twaguma okuguma kuba kuguma. Ojja kuguma ate onaakaaba paka afiirwa asula kumala kinagguka kuba toyinaamu babo. Ngambira neibawo nti yiga okunakuwala n'abanakuwadde. Emirundi emirala omanyi gye tukikolera omuntu abeera mu bizibu bingi nnyo n'otaddeko muwa amagezi. We don't advise someone ng'akyali mu bizibu. Omuntu ali mu bizibu tebamuwa magezi. Omuntu ng'alina kyayitamu n'otandika kale singa tewagenze yalitegedde atya? Kale olaba singa abasate fuga ebigambo ng'omuntu alina kyayitamu. Kubanga amagezi g'omuwa emirundi mingi gavaamu bubi. Ng'omuwa amagezi naye gwe omulimu gwo gwe guno kaaba n'abakaaba. Kati njagala service eno olwaleero ekaabe n'abakaaba. Bwe tunaaba tulina kye tukuŋŋaanya olwo tujja kuba tukaaba n'abakaaba. Kubanga ezaaligenze ku kirala tuziggyeyo eri zigende ku kino kye kitegeeza okukaaba n'abakaaba. Ebyange kambiveeko mpete koona nzire ku byono ntuule naye wano ngumiikirize paka Mukama lwanaamuwonya ekiwundu ekiri ku mutima. Amiina. Kale ddamu omuŋŋambire oyo nti kaaba n'abo abakaaba. Mugambe nti toba wabula kaaba nabo. Ekyokubiri mugambe nti toba wabula kaaba nabo. Toba sirisa kaaba nabo. Kaaba sirika kati gosirisa waaki tomusuubira kaaba. Ekigambo ky'okushiga nti kaaba tekaabira wano gye yekireeso okimuwe wakitobya leeta ekireeso ekirala kubanga mudu gyali mugwe omusuubira kukola ki? Kati famire ezo ezaafiiriddwa abantu ekiyinza okubayamba kiri eki mu sizoni mwe bali Katonda kubasindikira banaabayambako. Abanakaaba nabo era bwe mubalabako temubasirisa mubakkirize bakaaba obulumi bwabwe bungi. Naawe ali wano ng'olina ky'oyitamu kaaba. Ne bw'okijjukirira mu service eno kwata essaati ya neighbor osiimuule naye kaaba.
Abooluganda okukaaba si musango, kaaba. Gwe nina kutendeka ekintu kimu kyokka, bw'oliraana abakaaba okola otya? Okola otya? Mwe temujja mu kufiirwa nga muzze, kati balaba bano abakutte Mukama mulungi bakutte kamera, naye mwabanyizizza kamera kuziika. Oba ate y'empisa yavuddewa? Nze nina abantu bangi nnyo abakuba essimu yange, naye emirundi mingi nnyo gye bansindikira ebifaananyi by'emirambo. Naddala ekireeyo kusanga 6. Ndowooza balogoba, ndowooza bandoga nnyo era nina okuyita mu bifaananyi byange buli kaseera n'ensiimuula, kubanga twakifuula nnomo kati okuba emirambo ebifaananyi. Oli akusindikira message esooka, Musumba taata afudde, aga Katonda mugulu ekiddako kifaananyi kya taata. Musumba taata afudde. Gwe tulaba eddalu era ne mala nkuwamu ku ssimu yange ewiiki ogizza. Eddalu essa. Musumba nfiiriddwa jjajja. Kati omumpa musabira atuuke bulungi. Kituufu ki? Abantu baba mu nnaku yaabwe ne mutandika. Kubanga sigo bafiiriddwa. Kakati mugenda bbira aba ku TikTok nga baziika abaana, bannanga balina TikTok tubasaba mwefuge. Kati gwe nga maama owulira otya? Owulira otya nga maama? Gavumenti ogigamba kinga taata. Saba Katonda ebe yakkuba ekisaniya ky'emmere otuuleko wansi. Kati gwe okola ngani? Bino by'owuuba obugere obuuba lwakuba tolinamu muganda wo. Nziramu era bw'osanga abakaaba weerabira ebibyo. Respectfully speaking bannange, tetumanyi kunakuwalana banakuwadde, tusigala tukyaliyo mu machati. Kye kikuleeta okuzika ng'oli mwezi enkondo za mwezo ze mwambala. Noyita ku mufungo oli hayire bwo. Oli yafudde gyemu enkondo, abantu bakaaba oweewanika ki? Gwe togendangako mu bafiirwa n'osanga omuntu akunamira omulambo. Abakazi bonna bazze basibye leesu, bali mu gomesi, ne wajja ggaalo w'e Kampala. N'atuulira ddala mu mulambo bw'ati. Abayingira be banyenye emitwe nti mulimu omulambo, mulimu n'omuntu. Okunakuwala n'abanakuwala kitegeeza ovaayo mu ssanyu lyo. Nojja wano we bali bano. Nze mbuuza muganda wo kikyayitamu, yeetaagayo omuntu akiyitamu naye. Mukwano gwo kikyayitamu, yeetaaga omuntu akiyitemu naye. Mukyala wo kikyalwanagana nakyo, ffenna twetaaga omuntu atambula naawe olugendo. Bannange ebaayo olunaku akasimu k'omuntu lwekategeeza ekintu gy'oli. Ng'olina ky'oyitamu omuntu n'akuba akasimu n'okatunuulira ng'alinga akuwadde zaabu kubanga akuwadde chance okunyumyako naye. Abantu abali mu bulamu bwo bakwetaaga. Va mu kimaafiya ekyo eky'okutambuza obulamu nga atayagala kumanya. Abantu abali mu bulamu bwo bakwetaaga. Waliyo olunaku lwe bateetaaga ssente zo nga beetaaga presence yo. Tobeera mugagga mu famire nasindise ssente. Tebazaala ssente, bazaala gwe mwana waabwe. N'ekifaananyi kiri K5 si gwe. Gwe nga buli kimu kyonolowooza ssente yeekola. Banne twafiiriddwa mu kyalo mpeereza. Mugule obuugi. Banne tugenda kubatiza abaana mpeereza. Mukole kye mwagala okukola. Mugule omuceere. Olaba mpeereza ina waakoma. Waliyo emirundi abantu abali mu bulamu lwe baagala okulaba gwe. Tebagala ssente zo, baagala kulaba nga naawe otudde ku kifugi wali okutte ku ttama. Bakutuneko bagambe nti maama kinnumye nnyo naye ate oba kimulumye nnyo. Kati okwo kwe kukaaba n'abakola batya? Nsaba Katonda akikubikkulire oyambeko abantu okutambuza obulamu, naawe Mukama akusindikira abanaakuyambako okutambuza obulamu. Naye mbadda kubatwala pizza mu kuziika, naye ndowooza kati bajja kukikomya. Tubaze kuziika n'ojja n'ekibokisi kya pizza. KFC. Bakaba bw'obabuuza bino temubijiranga. Ate ogwo mutawaana gw'abaana bawala. Naye n'abalenzi babiyize. Abalenzi bayize okuba nga bagenda mu kyalo ngeri y'ekibi ne bapangisa emmotoka za Bond. Ford Raptor. Eyo ennene bw'eti eringa omuzigo. Ajja mu bafiirwa n'agiteeka mu lujja n'esigala ng'etokota. Nerivaamu nerigendako emmanju nerikomawo ng'erya kati omufutu muvuddeko. Ate kati amagezi gaffe gonna gabadde gazze ekkungubaga. Kati ne tudda mu kulingiza kiki kivuganga tetubanga tuzindiddwa. Naye kati gw'ofunamu ki ng'abantu bali mu nnaku? Olunyiriri luno bannange lwogere naffe tufune empisa nti okunakuwala n'abakola batya.
mukama akutaasanga n'otofuna ssanyu mu nnaku y'abantu. Omanyi nti kyekitawanya naffe ababuulizi enjiri gye tubuulira nga abantu bafiiriddwa emirundi mingi eba yakweraga. Omubuulizi asobola okufuuka ekizibu mu kufiirwa. N'obuuza bino byayogera lwaki tabyogerera mu kyaki eri ewuwe. Abantu taba nabo buli lunaku. Naawe omubuulizi osobola okujja nga tewazze kunakuwala nabanakuwadde. Nze nabeerako ku kuziika ne batusonze ssente. Nega nti Katonda we Grace nga bwatulangira anti bwe mbalinda eri sibalaba kati mbasanze wano naga nti ekyagikaza eri gy'obeera kigenda kukaza n'olumbe wano. Bano banakuwadde bategeere tubeera mu